okukya. Oluvannyuma olw'ekyebitiibwa nsaalidde ku mbaka sallallahu alaihi wasallam arrahmatul muhda, okusaasira kw'obuluŋŋamu eyajja eri ensi eno ng'azze okujja ebitonde mu kusinza ebitonde abiyigirize okusinza omutonzi eyatonda ebitonde. Gwe mulimu gwe. Lakin mathali wa mathalukum, ekifaananyi kyange nammwe kamathali rajulin awqada naran, kifaanana ng'ekifaananyi ky'omusajja eyakuma omuliro. Faja'ala aljanadibu walfarashu yaqaana fiiha wahuwa yadhubbuhunna anha. Bw'amala okugukuma, ebiwuka ebyagala ennyo omuliro, ebiwojjolo n'ebifaanana ne bijja nga byesuula mu muliro, wahuwa yadhubbuhunna anha, nga naye abitangira olw'okubirumirirwa n'okubisaasira. Kyabaga ti wa ana akhidhu bihujazikum ani nnar, nange bwe nkwata emisipi gy'empale zammwe nkwata mu mbinabina bwe nti nga mbasika, saagala mugwe mu muliro olw'ekisa kye mbayinako. wa antum tafallatuna min yadi, wa antum tafallatuna min yadi, ne munneesikambulako ne mugwesuulamu. Amakulu mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ursila rahmatan lil alamin, yatumwanga kusaasira eri ebitonde byonna, nga buli ayagala okuwona n'okwesiima alina kubeera nga yarkabu safinata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alinnya eryato lya Muhammad sallama, lyeryato ly'okuwona n'okwesiima. Oluvannyuma olw'ekyebitiibwa mukadde wange ow'ekitiibwa district kadhi ne mukadde wange yakatuuka, bakulembeze b'ekitundu kino, ne mukadde wange muganda wange doktor atusomesezza, yagala ntuuse salaamu yange omulundi gumu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne baganda bange abakuŋŋaanye mwenna mu kitundu kino kyebukimu, beziroobwe ne bannyinaza abali awo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusookera ddala, nze njagala tufune ebyokuyiga bisatu mu musomo gwa dokita. Ekisookera ddala, kibuuzo nkyolekeza mmwe. Dokita ayogedde ku misingi egizimbirwako enkolagana wakati waffe n'abatali basiraamu, naye nga tegizimbirwako nkolagana wakati waffe n'abatali basiraamu bokka, wabula gizimbirwako n'enkolagana wakati waffe ffekka na ffekka. Emisingi emeka? Ena gye girwa. Ani agitubuulira? Mutawaana tebazze na kalaamu wadde ebitabo. Nze abadde atudde wano mbadde ne kalaamu yange era nempandiika. Naam, salaamu alaikum. Abali awo mu tenti abazze okusoma irimu, dokita ayogedde emisingi ena egizimbirwako enkolagana wakati waffe ffe nga ffe abasiraamu n'abatali basiraamu. Yegiriwa. Naam sheikh, ena bw'olina okuginnyonnyola oba mbuulira gusooka. Ogusooka al insaniya, obuntu, amakulu okubeera nga bw'oba okolagana n'omuntu omutwala nti wakitiibwa muntu, kyekisooka. Ekyokubiri, atasamuh, okusonyiwagana, kisobola n'okuwa amakulu amalala, okulekera. Okukola ki? Minal musamaha, okukola ki? Okulekera omuntu ne bw'aba nga si musiraamu osobola omulekera. Ekyokusatu,
al-adilu obwenkanya. Ne bwabanga omuntu si musiraamu ovunaanyizibwako okubeera omwenkanya gy'ali ng'okolagana naye, tokkirizibwa kumulyaza amaanya newankubadde nga si musiraamu. Kyokuna, attaawunu okuyambagana kuliko kuyudu, kuliko obukwakulizo. Bwe tuba tukolagana n'abatali basiraamu tuyambagana mu ki? Tukolagana nabo kuvaawa komawa. Byonna ebijja nga biyingira mu nzikiriza yaffe nga bitomeregana nayo tetuyambagana nabo, era tukolagana nabo. Byonna ebitayingira mu nzikiriza yaffe era ebitagitomera tukkirizibwa okukolagana nabo. Era n'abatali basiraamu balimu emiteeko betukolagana nabo. Waliwo we bayita ba muteeko ogusooka tulina ba dhimmiyun, waliwo gwe bayita dhimmiyun, wabeerawo gwe bayita mustaamanu, wabeerawo gwe tuyita harbi. Egyo emiteeko giri esatu, buli muteeko gulina ennamula yaago n'enkolagana yaago bweteekeddwa okubeera mu fiqihi. Naam, kyenjagala, omugaso gwe njagadde tufune mu bigambo bya Dokita giri emigaso ebiri oba esatu. Omugaso ogusooka gwe w'ekigambo ekisembyeyo kibadde kinene Sheikh, nti omuntu yenna ayagala okuwona ezzambi ateekeddwa okudduka ekifo wakakasa nti bw'akigendamu alikola. Yusufu yadduka, omukyala ng'adduka ekifo kyakakasa nti bw'atakivaamu mutawaana. Kati baulama baga nti omuntu bw'aba ayagala okubeera nga yastaqimu ala diinillah oba ayagala okubeera mustaqim, kibaita istiqaama, min asbaabi listiqaama, mu nsonga eziyamba omuntu okutereera ku mateeka ga Allah. Hijiru lbiati assayyi'a, kwe kusenguka environment embi, empangaala embi. Ogisenguka otya? Okusenguka mu mbeera mirundi ebiri. Okusenguka abantu b'osuubira buli lwe musisinkana nsobola okusobya n'obeera wala naye. Ekyokubiri, okusenguka ebifo by'okakasa nti buli lw'obigendamu okola ki? Oseerera. Ekyo kinene, kizibu omuntu okwenenya okutuufu ng'akyagenda mu bifo byakakasa nti asobola obikoleramu ensobi. Eyo yennyini yayagala okwenenya. Era kizibu omuntu okwenenya olwenenya olutuufu ng'abantu abayitwako ensobi y'ezzambi lyakola akyasisinkana nabo. Kibola ndi omusajja bwe yeenenya eyatta abantu 1,000, bwe yasiŋŋaana ow'e1,000 yamugamba nti toddayo ku kyalo kyo, ekyalo kibinoonya awalala wawangaalira, tambula ogende. Ogwo gubadde mugaso munene nnyo ogwetaagisa okubeera nga mugutegeera mu lugendo luno lwe tutambula olw'okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Nsonga y'okubiri, mugaso ogwokubiri, al-adilu, obwenkanya bw'obusiraamu eri abatali basiraamu n'abasiraamu. Abatali basiraamu bwe bakolagana naawe ne bakusangamu obwenkanya, esobola okufuuka ensonga ebaleeta eri obusiraamu. Obwenkanya kambawo ekyokulabirako kya Sheikh takireese. Sahaba Ali radiyallahu anhu, Ali radiyallahu anhu yakulemberera Kuufa. Bwe yali yakulembera mu Iraq, era gye yafiira, gye yaziikibwa. Teyaziikibwa mu Madina mu taarikh. Akati e Kuufa gye yakulemberera yaliyo omulamuzi nga naye sahaba miyita Shuraikhu, omulamuzi bamuyitanga Shuraikhu, omu ku balamuzi b'obusiraamu. Ali radiyallahu anhu olunaku lumu kyakozesa mu lutalo, diri'u gyakozesa mu lutalo eziyiza obusaala okubeera nga bukola butya, bumutuukako, yamugwako. Bwe mugwako
ne wabaawo omuyudaaya eyalabwa nayo, wabaawo omuyudaaya yagironda ne bamulaba nayo. Sahaba radiyallahu anhu Ali n'agenda mu kkooti n'omuyudaaya ng'agamba diru yange ekintu kyolina. Agenda mu kkooti ye yali amiril mu'minin, ye yali omukulembeze akulembera ekitundu kyonna, naye yagenda mu kkooti n'omuyudaaya n'amugamba nti eyo diru yange. Daya namugamba siiyo. Omulamuzi musiraamu ne gwe balamulaye mukulembeze. Omusajja ono omuyudaaya omulamuzi agamba leeta abajulizi. Ali n'aleeta batabani be Hasani ne Husaini. Shuraikhu n'amugamba nti abo abaana tebawa bujulizi ku kitaabwe, n'olwekyo diru siiyo. Era n'agusala nga diru ya muyudaaya, naye nga gwagusalira ya amiri, ye mukulembeze. Sajja n'asiramuka. Naga ddiini kyeyo eyinza okubanga n'omukulembeze musalira omusango nina gumusinga. Kitegeeza eddiini eyo yanjawulo, erina obwenkanyi obwaki obwenjawulo. Kakasa nti ekiyo ensonga eyokubiri, pointi eyokubiri gyenzijukira mu bigambo bya Sheikh enjagadde okubeera nga ngiteekako essira. Eyokusatu njerabidde gyembadde njagala okubeera nga mbawa mu migaso egivudde mu musomo gwa Sheikh. Ntegera kisa bulungi, ekyo nkimaliriza. Akati omusomo gwange, singa omuntu ababuuza abantu bebukimu abategese eddalasa n'abazze mu ddalasa n'abagamba nti mwagala ki mu kujja kwammwe wano, singa omuntu ababuuza abaffe mwazze mu ddalasa naffe abaavudde e Kampala mukisa mu kujja ebukimu, oyagalayo ki? Singa omuntu akubuuza, okuddamu kwangu kubeere bwe kuti omuntu yenna akkiriza nti bajja kumuzinga mu ssanda bamusaalire, obulamu bw'ensi eno abuveemu, ajja mu misomo egifaanana bwe giti. Tewabeerawo amugamba, kubanga akimanyi nti ekiseera kyonna ajja kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Tasobola kumusinkana nga Allah asiimye gyali ng'ensinza gy'abadde amusinzaamu si ntuufu. Kati tosobola ate kusinza mu nsinza ntuufu nga tomanyi. Sahaba Ali omumanyi gwe bayita Bukhari yawandika omulyango naga nti babun omulyango al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Okumanya kwe kukulembera okwogera n'okukola. Tosobola kusaala swala nga togimanyi netereera. Tosobola kusinza Allah mu nsinza ntuufu nga tomanyi. Kati kitegeeza nti bw'owulira nga waliwo awali omusomo gwonna ogukumanyisa ebikwata ku Allah subhanahu wa ta'ala, oyanguwa okugendamu osanga obeeko nekyokola ki nekyoyiga. Ekyo kimu songa lwaki tuli wano. Twagala kumanya Allah, twagala kumanya mubaka sallallahu alaihi wasallam, twagala kumanya ddiini yaffe, twagala kuteekerateekera lugendo lwaffe olw'enkya nga tebannaba kuluteekerateekera. Kye twagala wano, ensonga lwaki twazze. Ekyokubiri, subhanallah, obudde bugenze nnyo. Bwe tubeera wano, bwe nalinga e Saudi Arabia ne wabaawo eddalasa yonna mu muzikiti,
mudarasa ezalinga mu muzikiti mu Kisulo ku university nga njigendamu serebera najigendangamu nga sigenze kuba nti nga ngenze okusoma naye nga nnene ekirala ina obwetaavu bwange obunkutte nga ngenda nenjituulamu nemba nsiriikiridde awo wentudde nensaba Allah ammalire obwetaavu bwange kubanga ekifo kye balimu kibeeramu bamalayika byaga majtamaa qawmun abantu tebakuŋŋaana fi baiti min buyuti llah mwemu ku nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala yatiluna kitaba Allah basoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala wayatadarasunahu fima bainahum nga bakyeyigiriza bokka na bokka wakati waabwe illa nazalat alaihim sakina bakkako obutebenkevu bakkako obuki wahafatihum almalaika amalayika ne babawambaatira wadhakarahum Allah fiman indahu Allah n'aboogerako mu lukiiko lw'abamalayika nemubalabya abali awe bukimu baagala ki bazze kuyiga byekukwatako kakati waliwo n'omulala azze naye nga tabiriiko nnyo bonna mbasonyiye olwekyo ensonga nkulu okujja mu darasa efaanana bweti mulimu obulungi ofaanana bwe buti omusomo gwange guliko ebitundu nga 2 oba 3 njagala tuyige wano bukimu nagulowoozezaako nendowooza ku bintu bingi naye nensalawo bino inshallah taala kino kyetugenda okusinga okuzimbirako kyengenda okutandika nakyo kakati mu kubeera kwaffe nga tukakasa ntitugenda kugenda era nga tumanyi yetugenda kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala bakiri sheikh waliwo wanaabuusabuusa mu mwaka gwa 2007 abasinga abalonde tugenda kubaawo tugenda kuba twogerwako boogerwa abalira bakyasobola okwogerwako nziramu mu mwaka gwa 2007 abasinga abalonde tugenda kubaawo tugenda kuba twogerwako boogerwa oba okubanga tetukyayogerwako ebyaffe byakoma kubanga omuntu ali wano ng'aweza emyaka 5 kitegeeza 27 gy'emyaka 47 egibulayo agenda kuba alina emyaka 97 oye wa 5 ali wano ng'aweza 6 hadith wala haraj oyo bukakafu kikakafu ddala tagenda kubaawo owenkaaga kikakafu ddala n'owa 5 kiri wala okubanga awangala 97 owa 5 saaliwo ng'alina 3 manya nti yagenda kuba musajja mukulu wa myaka 77 oyo ewa 3 omuvubuka omuto owa 2 oyo agenda kuba emyaka 57 buno obuvubuka bwaffe badde busoma Qur'ani wano bugenda mu myaka 18 be basajja bakulu situka muvubuka mutabani wa situka jangu wano tabani wangu kusoma Qur'ani situka jangu wano tabani wa ona ayina 19 bw'ogatta kwana mu 7 jibemeka mubale 6 ono mu 27 nga Allah akkiriza n'amuwangaza nsaba amuwangaze ayinza n'okukijjukira agenda kuba ina emyaka 6 ku 7 omusajja mukulu takyasobola kwogereza kandi ayina emeka alina emeka mu 27 awezezza 65 ani amufumbiza muwala we
mekati wano olwaleero emyaka gyejo akanda myaka gikyali kuvuka kakyali kato abalina omwaka ogumu omwana w'omwaka ogumu agenda kuba n'emyaka 47 y'omwaka gumu nsembeza kifaananyi nsembeza kiki mukitegeere kyenyagala okutuukako kakati ate 25 ebulako emyaka 27 eyo naye abanagituukako baki batono muffe abali wano kyekiddako tugenda kola tutya tugenda kuva ku nsi kuno tugenda kufuuka emboozi ew'omugenzi gundi omusajja yali afaanana bw'ati omweru omuwanvu omujjukira gwe baayitanga mukisa yafa Sheikh Nkata rahimahullah abadde ayogera nnyo ku mbeera efaanana bwetyo kati omusajja omu baakulembera abalongoofu bejjukanyanga nnyo okufa bejjukanyanga nnyo olugendo luno nga tebalojjukanyanga abantu bebalusomesa olwaleero ti abantu basomesa ku kufa nga batiisa butiisa abantu kufa mwomanya nti ojja kufa kyekyetaagisa kwe kuteekerateekera olugendo okumanya obumanya nti ojja kufa tekimala wabula kwe kuteekerateekera okukola ki okufa kufa bakuteekerateekera sajja yabuuza banaga nti bamuyita Fudayl ibn Iyad omu ku batabi'i bazuhad abayita mu nsi muno mumpitamu eyewuunyisa mu batabi'in bamuyita Fudayl ibn Iyad Abu Ali yabuuza banaga nti kam atat alaik yamusisinkana wakawangala emyaka emeka naga 60 sana akawangala emyaka 6 namuga nti mundhu 60 sana tasilu ila rabbik emyaka 6 gye wakawangala ogimaze ng'otambula okudda eri katondawo toshikwa ntabluga obulaku katono okutuuka wakawangala emyaka emeka ti 6 emyaka 6 gye wakawangala tasilu ila rabbik ogimaze ng'otambula okudda eri katondawo toshikwa ntabluga obulaku katono okutuuka emyaka 3 gye wakawangala 4 5 6 2 ogimaze ng'otambula okudda eri katondawo obulaku katono okutuuka lwakuba tomanyi kyaba omusajja atya nnyo njagalamu ekigambo kitono nnyo sibasaagala kuwanvu y'ekyo kyabaga nti inna lillah wa inna ilaihi raji'un ono gwe bagamba watu bwe yagamba kyabamuga nti taalifu ma taqul ekyo kyennyini kyeyogedde okimanyi namuga ti kimbuulire ya aba ali kimbuulire namuga ti ekigambo kyogedde nti inna lillah kitegeeza nti ana lillahi abdu nze ni muddu wa Allah wa inna ilaihi raji'un wa ilaihi raji'un nejali gye ngenda okuddisibwa namuga ti yenna amanyi nti muddu wa Allah amanyi nti wakuyimirizibwa mu maaso ga Allah naye naamanyi nti wakuyimirizibwa mu maaso ga Allah ateeketeekebwa nayenukula wanaabeera ayimiriziddwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala obufunze kyava omusajja agamba ti malhiila mpa ku magezi ntegedde nti ndi muddu wa Allah ntegedde nti nja kuddisibwa eri Allah mpa ku magezi ntegedde nti buli lunaku ntambula okudda eri Allah mpa ku magezi namuga nti yasira malhiila namuga nti yasiratun alhiilatu yasiratun mubtada ne khabar amagezi mangu matono gempa abantu bebukimu yamugamba nti tuhsinu ma baqiya yaghfiru llahu laka ma mada longoosa ekiseera ekisigadde Allah akusonyiwa ebyayita tuhsinu ma baqiya
yaghfiru llahu laka ma mada, longoosa ekiseera ekisigadde kyotamanyi, Allah akusonyiwa ebyayita. Fa innaka, kubanga mazima gwe, in asata ma baqiya, singa onoolona ekisigadde, tukhadhu bima mada wa ma baqiya, ojja kuvunaanwa ebyayita n'ebyoluvannyuma. Ebyasooka byayonooneka, obulamu wabuyitamu bubi, longoosa ekiseera ekisigadde, ojja kusonyiyibwa ebyayita. Bw'onaayonoona ekiseera ekisigadde, ojja kuvunaanwa ebyasooka n'ebyayita. Bw'atyo bwe yamugamba. Kakati wano we njagala okutuuka, ogwo gubadde musingi nno. Nze mukisa kino nkyogera ebiseera ebisinga buli bwe ŋŋenda. Nze Abdurrahman ntya ebintu bisatu ku kufa. Ntya ebintu bimeka? Ku kufa kutyako ebintu bisatu. Ekisooka, abantu bye bagenda okwogera nga sisobola kubyanukula. Mukisa oyo asobola kubyanukula. Ekyo nkitya. Bagenda kuŋŋaana, we bakuŋŋaanye banyumye ku nze, gasobola kubaanukula nga n'ekiseera kyaggwayo kyaweddeyo. Naye ekyo kitono, kubanga Allah agenda kunnamula okusinziira nga bwammanyi. Ekyo bye balyogera nga si bwe biri, tebigenda kunkosa. Ekyo kimu. Ekyokubiri, nze kyentya ku kufa, mayiti yange egenda kubeera mu mikono gy'abaani. Ngenda kufiira ku kkubo buli asanze akwateko. Basi tule batwale emulago, bajjemu bye baagala, baleke kiwuduwudu. Baani abalibeerawo? Ensaa zange zigenda kukuumwa, ze mbadde neekuumira, kubanga omala okufa oba tolina kyosobola kukuuma ku nsaazo. Abawulama bagamba nti ekifo awanaazibwa omuntu tekisaana kubeera ng'egendayo omuntu yenna atalimu abo abaakoze eki, abaalagiddwa okunaaza, kubanga kifo ekirimu okubeera ng'ensa z'omuntu takyasobola zikuuma. Tasobola kukuuma nsaaze, mwaba munaaza mwe mulina ozikuuma. N'ekyo kitono, kubanga nakyo kya kiseera kitono, kijja kukoma. Ekyokusatu kyensinga okutya, kyekindeseza ebigambo bye, ŋŋenda kukomekkereza nti obulamu bw'ensi eno, ŋŋenda bukomekkerereza ku busiraamu oba ŋŋenda bukomekkereza nga nvudde ku ekyo kyempangaaliddeko. Bakisoboka kuwangaayira ku busiraamu obulungi n'okomekkerereza ku bukafiiri, n'ofa nga oli mushiriku nga gwe okulembera abasamize. Era kisoboka omuntu okukyusa ng'abadde musamize n'afa nga mukkiriza. Ekyo kyensinga okweraliikira. Abdullah ibn Mas'ud yagamba, man kaana mustannan falyastanna biman maata. Ayina gw'ayagala okufuula ekyokulabirako kye, gw'akoppa, akoppa abaafa. Fa inna alhayya la tumanu alayhi alfitna, kubanga abalamu kizibu okubakoppa, bakyuka. Kyensinga okutya, ŋŋenda kufiira ku busiraamu, kyensinga n'okusaba. Wallahi mbabuulira, ndi muhijja, kyensinga okusaba Allah. Ndi ku Kaaba, kyensinga okusaba Allah. Ndi mu kifo wana mukyala Hajara we yaddukira, nkitegeeza Allah. Ndi mu Arafa, kitegeeza Allah. Ndi mwezi gwa Ramadhani, mu nnaku 10 ezisembayo, tulaba nabbi wa Aisha bwagamba nabbi ti ya Rasulallah, bwe mmanya nti kino kyekiro kya Laylatul Qadri, kati ŋŋambe ekiti? Yamugamba nisaba obugagga. Yamugamba nti quli Allahumma innaka afuwun, ay Allah mazima ddala gwe oli musonyi, tuhibbu al-afwa
faafu anni kyeyamugamba kyabasaba kubanga kyekimutuusaawa ewa Allah ku buwanguzi. Tegerekesa ebitiibwa olwekyo omusomo gwe gugamba agugenda kuteeka essira ku nsonga emu banja kudda nsuubira okudda kati njagala mpumbe mu dakika esigadde beeko ne byembategeeza oluvannyuma tudde tumalirize. Kugamba nti asbaabu husni lkhatima, ensonga eziyamba omuntu yenna ayagala okutuuka obulungi ne bamufulumya mu nnyumba awo abantu ne bakaaba ago bakaabira aseka. Waliwo be bafulumya mu nnyumba abantu nga bakaaba nga balabye edda gye bagenda nga baseka, nga Imam Shafi bwagamba nti yabna adama, owange omuntu, waladatika ummuka bakiyan, nyoko yakuzaala ng'okaaba, wannaasu min hawlika yadhakuna sururan, ng'abantu abakwetoolodde baseka olw'essanyu ly'okuzaalibwako, boozaayoza maama wo. Kawoneko, kawoneko. Fahlis ala amalin, faayo okukola buli kalimu konna akalungi. Takunu idha baku fi yawmi mautik dahikan masrura, kibeera abantu balibeera bakaaba mu lunaku lw'okufaako dahikan masrura, ng'oseka oli musanyufu. Ine ensonga ziyamba omuntu okubeera omusanyufu nako abantu bagenda okukaaba. Yagala siyisa mu bufunze nzogere zokka, essira nditeeke ku nsonga emu ku muzo gye nateesiteesa okubanga gye nteekako essira. Ensonga esooka adduaau bitalabi husni lkhatima, adduaau bitalabi husni lkhatima, asbaabu husni lkhatima, ensonga eziyamba omuntu okufuna enkomerero ennungi, okufuna enfa ennungi, okusisinkana entaanayo nga nnungi, okuzuukira obulungi. Ensonga esooka adduaau bitalabi husni lkhatima, okusaba Allah n'okumuddiŋŋana n'okumupeeka akuwa enkomerero ennungi. Kyekisooka. Ekyokubiri, salamatu lmu'taqadi, salamatu lmu'taqadi, okuba n'enzikiriza ennamu entuufu mu Allah. Kitegeeza ebintu bisatu: obutaba na yirizi yonna ku mubiri, wadde akati konna kokkiririzaamu, wadde ekigali kyonna, wadde obusamize bwonna, wadde obukafiiri bwonna, teekeddwa okubeera wala nabwo. Nekikujja mu busiraamu olina okubeerawo nakyo, yenzikiriza ennamu. Ekyo tugenda okuteekako essira mu musomo gwa leero, okuba n'enzikiriza ennamu. Kuvaamu migaso ki? Okuba n'enzikiriza embi, kiki kye kireeta okuba nga olina enzikiriza mbi? Ekyokusatu, salahu dhahir wal batin, okulongooka kungulu ne munda, oba okulongoosa kungulu ne munda, okubanga kyoli kungulu ne munda kyoli, okubanga kyoli mu bantu kyoli ne bw'obeera nga toli mu bantu. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukomekkereza bw'onaaba ova mu nsi muno n'ekyo ekiri munda mu mutima gwo akiraga abantu. Tegereka kyajja okuttirako ne bw'onaaba ng'abantu toba olina ky'obakweka, kisobola okweyoleka ku nkomerero yaki y'obulamu obwo. Kyolongoosa kungulu ne munda. Nsonga ey'okutaano, ey'okuna, twagambye esooka adduaau bitalabi husni lkhatima, usaba Allah enkomerero ennungi. Ey'okubiri, salamatu lmu'taqad, okuba n'enzikiriza ennamu. Ensonga ey'okusatu, salahu dhahir wal batin, kulongoosa kungulu ne munda.
eyokuna alistiqamatu ala dinillah wa shar'ihi, okutereera ku ddiini ya Allah n'amateeka ge. Essala okubanga tosaala za biwagu, bw'osaala subuhi toddayo kusaala, osaala isha. bw'oba oyambye ennyo zonna ozigatta, lasta bimustaqimin, toli mutereevu ku ddiini ya Allah. Lasta bimustaqimin, osaala ezimera tosaala. Zaka okugiwa bannyiniyo olowooza nti oba obayambye, so nga si maaliyo. Ndegereka songa yakumekeyo yakuna. Eyokutaano, tarku kabairi dhunubi wajtinabiha, okuleka amazambi amanene n'okugeesamba. Obushiriku, obulogo, tandikira ku shiriki n'obulogo, okulya riba, kulya emaali abamulekwa, okutta, okutemerera, okupangapanga abantu. Oli boloka naye mupanzipanzi, sente ozifuna mu kupangapanga abantu, n'obabba n'otwala amataka gaabwe, otwala ebyabwe. Obufere, okugeya, obulimba, okwewala amazambi amanene. Omuntu bw'awangaalira ku mazambi amanene ayinza okukomekkereza n'enkomerero embi. Mwalabye omusajja gwe bayita Sobi, awangadde nga musajja mukyamu, yakomekkereza n'obukyamu. Bw'abanga Allah teyamusaasidde, toba yafunye tawuba ku nkomerero, nattibwa mu nsi tibwa enkyamu etiisa, era nattibwa ku mulimu gwennyini gwawangaaliddeko. Olwekyo abanyaga amataka g'abantu, ab'ebitiibwa n'abawansi, ekyo kibeera ekyokuyiga gye muli. Abafamire abaagaana okugabana amataka nefuuka mpalana, agabana okugabana ebintu tebibamalaamu, mubigabane, buli omu afune ekikye. Bijja kukoma ebyensi. Adduniya saa, adduniya saa, ensi yakiki, yakiseera buseera, ejja kukoma. Baganda baganda ekinaggwawo tekikutunuza ngaalira, ekinaggwawo tekikutunuza ngaalira. Amakulu ngaakaaba, ensi ejja kuggwawo, ejja kukoma. Adduniya saa, ensi ejja kukoma, oveewo egende mu maaso, bukye buzibe. Sekankata bamuziika abantu bangi, olwayira aliyo yekka gye bamuteeka. Nsonga ey'omukaaga, israr ala almasiya, okwanguyiriza okwenenya n'obutagenderera n'obutalemera ku mazambi. Tetugenda kubeera batuukirivu, naye ate bwe tuba tugudde mu nsobi, byonna birina obujulizi bwe mbasomera naye mbiyita mu bufunzi. Bwe tuba tugudde mu nsobi, tukole tutya? Twanguyiriza okwenenya, tetugenderera ku mazambi. Allah bagamba batenda abakkiriza nti walam yusirru ala ma faalu wahum ya'lamun, bakkiriza tebagenderera ku mazambi. Abantu abagenderera ku mazambi ebiseera ebisinga bagafiirako. Nga Sheikh byabagambye, bwe kiba kifo kisenguke, bw'aba muntu mwewale. Lwaki? Olina kyobala, oba ababala ssente beewala abantu ababakozesa loosi, ate gwe abala okunoonya enkomerero ennungi. Nsonga endala eyo yakumeka, ey'omusanvu, al-ikthaaru min dhikri al-mawti wal-akhira, okuyitiriza okujjukira okufa n'enkomerero.
nabbi kyaga nti akthiru dhikra min hadimi ladha, kiriza okujjukira omukadde. Kigambo Sitaaka kyayogedde ekyokusitukira mayiti y'omuntu balina ebira bye baleeta bagakibasooka n'ebiraga kiri nabbi yasituka lwaki? Yasituka lwakugulumiza. Nabbi yasituka lwaki? Yasituka lwakugulumiza kufa n'okulaga obuzito bwako. Bawulaba balabite bagamba nti ekyasitula nabbi kugulumiza kukola ki? Kufa. So si kugulumiza mayiti, kugulumiza okufa. Ndaba abantu ebiseera ebirala nga tera okubeera ku TV ne bafulumya mayiti ne bagisitula ne bagiteekayo kubukedde nga leeta amawulire g'abantu abafudde abatali basiraamu n'abasiraamu. Ne mmaliriza nkyogera mu ntebe awo nti oyo agenze, ogenda okukomekereza nga bamuteekayo nga batambula. Oyo nga bwafaanana nange bagenda kunteekayo, naye ngenda kubeera ntya nga bantadde. Kuba ekifaananyi ky'okufaako ti ngenda kubeera ntya oluvannyuma lw'okufa kwange. ng'omumanyi omu bwaga nti idha dhakarta almauta jamu mayiti, bw'ojjukiranga abafu faj'al nafsaka ka ahadihim, weeteeke mu kifo kyabwe. idha dhakarta almauta faj'al nafsaka ka ahadihim, weeteeke mu kifo kyabwe nti leero nze ŋŋenda. Kujjukira okufa kitegeeza ki? Kitegeeza kubeera nga weebuulirira nakwo kufa kw'abalala. Musajja omu yajja n'abuuza nabbi sallallahu alayhi wa sallam, yamugamba nti akyasu nnaas wa akramu nnaas ya rasulallah, muntu kyasinga abantu bonna amagezi n'ekitiibwa. Nabwa nti aktharuhum lilmauti dhikra, yabasinga okujjukira okufa. Wa ashadduhum isti'dadan lahu, yabasinga n'okweteekerateekera okufa. Kweteekerateekera. Ulaika humul akyas, abo bagezi. Dhahabu bisharafi dunya wa karamati al-akhirah, bateekerateekera okufa kwabwe. Tulaba waliwo hadith nafu eyebigambo birungi nti omugezi manana nafsahu, yabanja omwoyo gwe waamila nakola ekinamugasa oluvannyuma lw'okufa. Wala ajizu man atba nafsahu hawa, alemereddwa yagoberera okwagala kw'omwoyo gwe. Watamanna ala llahi al-amani, nasubira Allah byatakoleredde. Hadithun daifu naye erina hadith entuufu zekola ki? Zefaanana. Ensonga endala esembayo ey'okumeka ey'omunaana, al-i'tibar bimawti al-akharin. Al-i'tibar bimawti al-akharin, okwebuulirira n'okufa kw'abalala. Okukola ki? Kwebuulirira n'okufa kw'abalala. Tera okunyumya ekigambo kino, muzikirize nkinyumye nga mmaliriza point eyo tugende mu swala. Naziika Seeka Muzaata rahimahullah, Allah musaasire. Yali musajja mumumanyi, eddoboozi n'ekiwago n'obuyonjo. Mu kidaala ekibuli natula sayidi eno, mba ndi awo ne bayingiza mayiti. Omusajja n'agamba omukuba ogezi ti okufa kumunafuyiza. Yayita aboogera bayogerera mwogerere, ne bamala ne bamufulumya. Ne ŋŋamba omwoyo gwange ti mukisa, limithili haadha fa'iddu. Ekifaanana ng'ekyo kituuse ku Sheikh Nuh
kyeteekereteekere kijja kujjeewo olunaku era tekirina gwe kitamanyi. Ntegereka netuwulira okufa kw'abamaanyi abafudde. Musajja omukamo babuulire mumumanyi bamuyita Muammar Qaddafi, mundwala bamuyita Muammar. Muammar kitegeeza omuntu agenda okuwangaazibwa ebbanga ki. Muammar ismu al-maf'ul. Qaddafi y'omusajja namufunako ekyokuyiga kinene ng'abadde w'amaanyi, ajja n'abeeranga ensi yonna gy'awambye. Bwe yajjanga mu Uganda n'afa n'atamanyibwako na ntaana, teri amanyi ntaana ye. Nattibwa abantu abawansi ne bamuyisaamu empi, ne bamukuba amasasi. Abakulu bagenda okulanga galafa mukubya amasasi atonnya musaayi, ne bamusiika abantu ab'olubatu bagenda n'okweta mu bantu nga atandise okuwunya. Ayagala okulaga obutono bwaki bw'obulamu bwaki bw'ensi nti bye mulina bitono. Nabbi kyagamba hadithi emu nti law kanat ad-dunya tasinu inda Allah janaha ba'udha, singa ensi yali nnene nnyo mu maaso ga Allah ng'ezitowa nnyo, ma saqa kafiru minha sharbata ma'in, teri muntu atakkiriza Allah yalinywedde mu lwendo lw'amazzi. Naye Allah subhanahu wa ta'ala awa ensi gw'ayagala ne gw'atakola ki, ne gw'atayagala. So teri gwawa kumumanya okujjako gw'ayagala. Ntegerekesa ebitiibwa ebigambo byagadde okutandika nabyo omusomo gwange. Kakati omusomo gwange ogwo gwe musomo ekitundu ekisooka yagadde ebyo mbibawo, guli ku mutwe ogugamba luvannyuma lw'ebyo byonna ekitundu ekisembayo kye tugenda okubeera nga tuyiga. Nkijja kumala bingi naye nja kulondamu, ngenda kulondamu bironde byonna bateekedde. Gugamba bwe guti, gugamba gulimu ebintu bino wammanga. بعض المسائل المهمة المتعلقة بأهمية سلامة المعتقد. Esimu ku nsonga enkulu ezikwata ku bukulu bw'okuba n'enzikiriza ennamu, ezikwata waliwo ensonga eziraga nti ateekeddwa okuba n'enzikiriza entuufu bw'ayagala okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era ezimu ku nsonga enkulu